erina empisa. Haleluya, haleluya, haleluya. Mukama waffe Yesu omulungi yeebazibwe. Yesu Kristo omulungi yeebazibwe nnyo. Mbalamusiza nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Ndi musanyufu nate okubeera wano oluvannyuma lw'akaseera akawanvuko, naye Mukama mulungi. Nsooka okubalamusaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo ti Mukama yeebazibwe. Erinnya lya Mukama waffe Yesu omulungi yeebazibwe nnyo. Mbeebaza olw'emirimu gye mukola. Mukama mulungi, tumwebaza tusiza olwaleero nga tuli balamu, ekitiibwa n'ettendo bibye. Happy New Year. Nakoma okubeera wano nga tutandika omwaka. Amiina. Ne tugabana ekigambo ekyo ekyatuyingiza omwaka. Mukama mulungi. Era neebaza Katonda kubanga atuwadde ekisa nate okuddamu okusisinkana. Haleluya. Kuddamu okusisinkanako awamu ate tugabana ekigambo kya Katonda. Mukama mulungi. Mbeebaza emirimu ate ne mbeebaza okuweereza buli muweereza alina gy'oli. Nkwebaza okuweereza Mukama. Mukama akuwa omukisa. Tuweereza lwa kisa. Bwe kitaba kisa tuba tetusobola, naye olw'ekisa kya Katonda Mukama atuyinzisa n'ebyo bye tutayinza. Mukama yeebazibwe. Mbaaniriza nnyo neegattaako era tugendagenda mu kigambo kya Katonda mu linnya lya Yesu. Amannya kyambadde Farida, ekkanisa Mukama Afaayo International Church. Mukama afaayo. Tubaagala nnyo mu linnya lya Yesu era mbatumiddeko nnyo mwenna aba Mukama Afaayo International. Mbatumidde ate mbaagala nnyo mu linnya lya Yesu. Neebaza Katonda yatuyingiza 2023. Kisa kya Katonda tugutwala nga mukisa era twebaza. Tubaayo n'amaloboozi ageebaza. Tuba n'amaloboozi nga go gaakwebaza. Mukama weebale. Nze ani aguyingidde? Kubanga ate n'abataguyingidde bangi. Kale amaloboozi gaba gaakwebaza nga mukisa gw'amaanyi okubanga nze ndi mu 2023. Kale neebaza Katonda olw'ekyo omukisa gw'amaanyi okubanga gwe ali mu mwaka 2023 guba mukisa munene. Naye lwaki tuguyita omukisa? Wali otuddeko awo ne weebuuza nti lwaki tuguyita omukisa okubanga tukyalina obulamu buno? Si lwakuba nti mukisa guzze gye tuli tusigale nga tuli balamu tukole bye twagala, ebyo bye tuwulira nti tubyagala tubyetuuseeko. Nedda. Mukama yeebazibwe. Naye ki ekireese okuba nti mukisa? Ki ekireese okuba nti ate gwe oli wa mukisa toli mu abo be bamaze okuziika, be babise, batemeddwako amagulu, batemeddwako mukisa? Mukama yeebazibwe okubanga oli mulamu naddala n'obulamu buno okyassa. Mukama yeebazibwe. Ekimu ku byo ekibifuula okuba nti mukisa, okyasobola okuwulira ekigambo kya Katonda n'okola kye kikwagaza. Okyasobola okuteeka mu nkola ekyo ekyakuzaaza. Okyasobola okugoberera ennono za Katonda nga bwe ekyawandiikibwa bwe kyogera, n'owulira ate n'okola. Ogwo nno gwe mukisa. Abamu tugutwala nti mukisa omalirize ennyumba yo, Mukama agira akyakuleseewo, obwana bwo bukule, byonna birungi. Mukama agire ng'akyakuleseewo, kale okole pulaani zo zituukirire, byonna byandibanga birungi. Naye ate byonna si kyekikulu. Ekisinga okuba ekikulu kwe kukola ekyo Katonda waffe kyatwagaza, ekyakuzaaza, ekyo ekikyakulesezaawo. Ogwo mukisa gw'amaanyi okubanga okyali mulamu osobola okukikola. Kwaba omala ogenda oba tokyasobola. Ekyokusookera ddala oba tokyawulira nti kampulire kye Mukama kyanjagaza nkikole, ne bw'owulira oba tokyasobola kukola. Kati tuguyita mukisa bw'obanga okyawulira ate n'okola. Gwe mukisa ogwo okubeera abalamu mu linnya lya Yesu. Mbatumiddeko mwenna abaana bange abalungi, mikwano gyange, baweereza ba Mukama Afaayo abatulina ebbanja n'abalala mwenna aba Great to Great International Church. Mbatumiddeko nnyo omusumba wange, omusumba Desire Kikomeko. Nkwagala nnyo mu linnya lya Yesu. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Kale mpa Katonda ekitiibwa nate atuwadde omukisa okuddamu tusinkane. Tuzze twogera ku kyokulya. Tubadde nga twogera nnyo ku kyokulya kiri tukikolerere. Twebaza Katonda ate n'olwaleero tukomyewo. Naye ku luno njagala kwogera ku makubo ag'edda. Olabye ndo mbadde nirabidde okukozesa mu conference.
Mukama yebazibwe, Mukama waffe omulungi yebazibwe. Mbakulisaayo abali mu conference mwenna. Conference yaliwo okuva ng'ennaku kusomeza 3. Okuva ng'ennaku kusomeza 26. 26, 27, 28, 29, 3 netugimaliriza. Mukama yebazibwe. Twaweebwa omukisa okuyita mu buweereza obwo obwa conference. Mukama mulungi. Abaweereza mwena Mukama abawa omukisa basobola okuyimirira. Twalina Sister Jamila ku lunaku lwali lwa Monday ng'ennaku z'omwezi 26. Nnaku olwokubiri ne tubeera ne Sister Brother Geoffrey Bambi watuwa omukisa. Mukama mulungi. Ate ku lunaku olwali olwokusatu ne tubeera n'omusumba Henry Yiga. Bannange yatukola bulungi. Musumba Henry Yiga Mukama akuwa omukisa. Amiina. Omukyala Gertrude Mukashaka. Bannange watukola bulungi. Mukama akuwa omukisa. Mukama mulungi. Nange nemaliriza ku lunaku olwa Friday. Mukama yatukola obulungi ku lwa conference eyo. Kale twebaza Katonda nti obulamu bwaffe tebwasigala kyekimu. Tulina ebintu bingi bye twawulira bituteekwa okukola. Mukama yeebazibwe. Kirungi nnyo okuyiga n'okukola. Gwe nno gwe mukisa okuba nti tukyali balamu. Kuwulira n'oteeka mu nkola ky'owulidde. Nga weetegekera akaseera kali aka kibuyaga n'ogaba bino byempulidde kambiteeke mu nkola kubanga kibuyaga ayinza okujja. Kibuyaga agenda kujja. Ye taliiko oba wazimba ku musenyu oba wazimba ku lwazi. Agenda kulumba ennyumba yo. Ennyumba yo kyo kigenda ogiyamba okuyimirira. Wazimba ku lwazi wawuliranga ate n'okola. Mukama yeebazibwe. Kyekirungi ky'okuba abalamu. Tuwulira ate ne kituyamba okuteeka mu nkola. Kino ekyotomanyi bw'omala okiwulira n'okiyiga kikole kikuweesa omukisa. Ogende okutuuka ku lunaku olwa kibuyaga. Ng'ennyumba yo nnywevu. Kibuyaga ne bwali kunta. Mukoka ne bwali kulukuta. Nnyumba ye erisigala nnywevu. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amiina. Kale twatambulira mu mutwe oba twatambulira mu kyawandiikibwa ekyali mu kitabo kya Yeremiya. Twatambulira mu kyawandiikibwa ekyali mu kitabo kya Yeremiya essuula yali yakubiri. Olunyiriri olusooka n'olwokubiri. Nga Mukama alina ebigambo byayogera gye tuli nkujjukira. Bannange waliwo Katonda wakujjukirira. Awo nno wakujjukirira. Ng'alina wakujjukirira. Naye nga wavaawo kubanga aga nti nkujjukirira mu kisa kiri eky'omu buto obwo. Kitegeeza awatali ekyo mba sisobola kujjukira. So nno twali mu kukaabirira Mukama okulowooza ku biki Mukama byatujjukirako nga tetukyabikola. Tuddeyo tubikole tambule nga bw'ayagala mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Aleluya. Kale Mukama mulungi nkwaniriza tugende mu kigambo kya Katonda nato nnaku olwaleero. Nnaku olwaleero tugenda kwogera ku ki? Nnaku olwaleero tugenda kwogera ku biki ebituleetera okuva mu makubo ga Mukama ag'edda. Ng'atuyita agamba mukomewo makubo ag'edda. Katonda atuyayanira kukomawo. Ekigambo kino era kigenda kukwatagana nnyo n'ekya conference kye twawulira. Kukomawo makubo gali. Mukama wayagala. Biki bituleetedde okuba nga tuseseetuka okuleka amakubo ga Mukama. Mukama yeebazibwe. Yandiba bino ebigwawo naye ate bigwawo. Ekigambo kino kinyumira. Bigwawo. Kyokka ate ebigwawo byagala okutulemesa okukwata ku kiri ekitagwawo. Nga tugenda tuseseetuka okuleka amakubo ga Mukama ag'edda. Tugenda tuddirira, tugenda twesikambula tuddayo. Naye nga kyekyo tutwala kukolerera bino ebigwawo. Mukama yeebazibwe. Tukole tutya okuba nga tunyweza kiri ekitagwawo. Kale tukatugende mu kigambo kya Katonda katwaniriza omwoyo omutukuvu kubanga ate ye waatali tetusobola. Mukama yeebazibwe. Mbaaniriza nnyo mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Katonda omulungi ow'ekisa njagala kwebaza olw'akaseera akalungi kano ke tuli mu kugabana nga tukijja gy'oli ekigambo ekinaatuwonya, ekigenda okutwongerayo, ekigenda okutusumulula, ekigenda okutuwonya emitima gyaffe emirwadde. Twetaaga gwe Mukama oyogere. Ekisa kyo kituwanirire. Tuyige okugasa. Tuyige ekigambo kyo. Tutambule nga gwe bw'oyagala. Yogera mukwano gwange. Maamira ekifo kyonna. Ye gwe wootoli tuyinza kukola ki? Tata tuyinza kukola ki munange? Tuyinza kwogera biki? Ye tuyinza bitegeera tutya? Katonda wange omulungi. Tukowoola gw'oyogere. Tukowoola gw'omwoyo wa Mukama omaamire. Maamira emitima gyaffe. Pete ekisooka maamira yonna. Omukazi oyo gyali gyawulirira ebigambo bino. Gyalabira mukwano gwange live eno. Kwegayiridde Mukama ekisaleka kye mu maamire. Era asobola okutegeera. Oluvannyuma lw'okutegeera tuzimba ku lwazi. Taata bino bye tutegedde bye bituwonya n'abaana baffe. Era by'otubikkulidde biba byaffe n'abaana. Yongera okutubikkulira Mukama. Ebinaatunywezera ebinaatuyisaawo mu
linnya lye erisinga amannya gonna erya Yesu Kristo Mukama waffe n'omulokozi waffe tugamba amiina amiina. Mukama yeebazibwe. Kale Mukama mulungi. Kwata Bayibuli yo ate era okwate n'ekitabo kyo tugende mu kigambo kya Katonda kye tugenda okuyigako ate tuno oluvannyuma tujja gendako mu kusaba. Tujja funayo eddakiika ezisabako Mukama atuwanguze tumale tusisinkana ebisoomooza bingi naye omukono gwa Mukama tegugenda kutwabulira. Mukama waffe yeebazibwe. Kale tugende mu Yeremiya. Tuli mu kitabo kya Yeremiya essuula ya 6. Tugende ffena mu Yeremiya essula ya 6 tusome ku bigambo bino ebinaaleeta obulamu nate gye tuli tunoonya ebigambo eby'obulamu bino bya obulamu ebinaatuyamba okutuuka ku bulamu buli obutagwawo. Tinewabanga wabaddewo ekibaddewo obadde oyina gy'oli obadde oyo ekigambo kya Katonda wakivaako dda waweerezanga naye nga kati okola bibyo kaseera kakweddamu kaseera kakweddamu oddeyo wali Katonda waakwagala era waakulabira mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mukama yeebazibwe. Kale Yeremiya essuula 6 Yeremiya 6 kale ngenda kubanga nsoma olunyiriri okuva ku 13 nzikirire ate olwo ndyoke nkome ku 16 17 nalwo tujja dusoma. Kale katusome tugendeyo ffenna. Wagamba nti kubanga okuva ku muto mu bbo okutuuka ku mukulu mu bbo buli muntu wa mululu, era okuva ku nnabbi okutuuka ku kabona buli muntu ali azaamaanya. 14 Era bawonyezza ekiwundu ky'omuntu wange eky'okungulu, era bawonyezza ekiwundu ky'abantu bange kungulu kwokka, nga boogera nti mirembe mirembe, so emirembe nga tewali. 15 Bakwatibwa ensonyi bwe bamala okukola eby'emizizo? Abuuza. Nedda, tebakwatibwa nsonyi n'akatono. So tebayinza kumyusa maaso kye baliva bagwira mu bbo abagwa mu kiseera mwe ndibajjirira. Mwe balisuulibwa bw'ayogera Mukama. 16 Bw'ati bw'ayogera Mukama nti muyimirire mu makubo mulabe, mubuuze amakubo ag'edda, olugendo olulungi gye luli mutambulire omwo. Kale mulirabira emmeeme zammwe ekiwummulo. Naye ne boogera nti tetutambulire omwo. 17 Ne mbateekako abakuumi, ne boogera nti muwulire eddoboozi ly'ekkondeere. Naye ne boogera nti tetuwulirize. Mukama yeebazibwe. Kale twagala kuwulira ebigambo bino bivaawa? Ani abyogedde? Mukama yeebazibwe. Era bijjidde ani? Kikulu nnyo okumanya ebigambo bino gye biva. Bw'omala obisoma manya ani abyogera, manya bijjidde ani, lw'ojja okukola ekyetaagisa okukola. Kikulu okumanya bivaawa, lwaki bizze, ndi ludda wa, ye lwaki binzijidde, ye abintumidde abadde agamba ki? Ne weebuuza okusinga lw'owulira n'oleka awo. Weebuuze lwaki nze. Wandibanga abagenda okulaba live eno si bangi, abagenda okulaba vidiyo eno, naye bw'oba omu ku bbo abagirabye, weekubemu toki weebuuze ebigambo bino byaki, lwaki bizze. Neebaza Omwoyo Omutukuvu alina ensonga lwaki abyogera. Era mmanyi nti alina omuntu gw'ayagala okuyamba. Era mmanyi nti waliwo omusajja gw'ayagala okulokola. Mukama yeebazibwe. Waliwo omusajja omu ali mu kitabo kya bikolwa by'abatume essula ya 8. Omusajja oyo yali mulaawe, yali ava mu Yerusaalemi ng'atudde mu ggaali lye. Bayibuli egamba n'akwata ekitabo kya nnabbi Isaaya. Naye bwe yali akisoma teyategeera nnyo by'asoma. Bayibuli egamba nti Omwoyo Omutukuvu n'ayanguyiriza Firipo. N'amwanguyiriza n'ajja naye gatta ku ggaali lye.
kale n'amubuuza nti by'osoma obitegeera kirungi okusoma ebintu oba ne babikusomera n'onoonya lwaki ye byali bitegeeza ki kale bambi bayibuli egamba nti bwe yamala okwegatta ku ggaali lye n'amubuuza by'osoma obitegeedde naka nnyinza nti obitegeera bino nnyinza nti obitegeera kyeyava amugamba ye nabbi yali ayogera kwani bino ebigambo yali abyogera kwani kyeyava amugamba n'amusomesa obulokozi n'amubuulira n'akkiriza mukama waffe Yesu n'agamba ki ekindobera okubatizibwa kati bw'omala okuwulira bino n'obitegeera kyekikulobera okukyuka kiba kirungi kubanga omwoyo omutukuvu buli lwaleeta omuntu mu maaso g'okwogera aba alina ensonga lwaki amuleese gitunuulirenga nnyo kale tutandikidde ku nyirwa 13 weewaawo wetuvudde noga nti kubanga okuva ku muto mu bbo okutuuka ku mukulu mu bbo buli muntu wa mululu nkama yebazibwe n'agamba kyokka ate bw'otuukako mu bannabbi ati tugende mu bannabbi abatulagula kati bw'atuuka mu bannabbi n'agamba nti okuva ku nabbi okutuuka ku kabona buli muntu alyazaamaanya amazima gabuze buli boogera okulyazaamaanya kitegeeza toli wa mazima kati bw'abatuuseeko ku 14 laga era bwe batuuka okuwonya bwe batuuka okwogera obulamu bwe batuuka okusomesa ebinaayamba bakwata nnyo ku ky'omubiri tebafaayo ku kiri munda bwe batandika okuwonya ekiwundu bawonya kyakungulu nkama yebazibwe kiki ekireetedde abantu okuwonya ekiwundu nga kyakungulu kubeera nga amazima gaweddewo kubeera nga omululu kati gwe gufuga bantu bangi baleese okukola kye balina okukola kubanga omululu buli muntu ng'afuuse wa mululu bwe tutuuka ku bakabona ne bannabbi my goodness kulyazaamaanya ekigambo ekyo bwe bakikugamba gundi oli mulyazaamaanya toli wa mazima wajja ku dduuka lyange n'ojja n'ogamba mpa ngenda kukuwa n'ondyazaamaanya tosasudde katonda kyakusuubira kukola katonda omwagaddeko ebintu bye naye towaddeeyo omutima gwo gy'ali newankubadde abikuwadde nkama yebazibwe kyava agamba nti bwe batuuka okuwonya nti kati kuwonya bakutte ku kiwundu kyakungulu kyetufaako okuwonya naye ng'ate munda wavunda waliwo ebiwundu tujja kujjayo n'omusomo gw'ebiwundu tujja kwogera ku biwundu bantu bangi balina ebiwundu ebiri munda naye nga tebikwatiddwako bantu bangi ebyomunda tebabyogerako tubonyezza nnyo ekiwundu kino ekyokungulu omuntu osobola omutuukako n'omubuulira buli kimu Yesu kyagenda omukolera naye n'otamulaga nti munnange longoosa omutima gwo mukama yebazibwe kwegamba kyekireese ekyo okuba nti abantu kati bawona kungulu kyekireese ekyo obulyazaamaanya n'agamba bw'ati nti era bawonyezza ekiwundu ky'abantu bange kungulu kwokka nga boogera nti mirembe so emirembe nga tewali mukama yebazibwe ekkanisa yeetaagayo kati agenda okukwata ku kiwundu eky'omunda ebintu ebyokungulu bitututte nnyo tulowoozezza nnyo ku bino bye tufuna kyovulaba nti buli kaseera buli muntu alowooza ng'ekijagenda okuzimbamu abantu kwe banaamulabira nti w'amaanyi batandikawo obuntuntu obunaalagira omuntu alagire ategere nti w'amaanyi bwe ŋŋenda ewooyo ekiwundu kyange ekyokungulu akikola atya akiwonya mukama yebazibwe bafa ku kyakungulu okwambala azimbye ennyumba emwesa ekitiibwa abaana be bali mu masomero ag'ekitiibwa akoze estate azimbye ebinaalaga nti w'amaanyi naye ekyomunda kikoleddwako abazze gy'oli obayambye okuwonya ekiwundu ekyomunda abazze gy'oli obalaze nti munda walwala dda wavunda abannabbi lwaki balyazaamaanya bavuddeyo ne balagula n'abantu ebintu ninga byakungulu mukama yebazibwe munda tamubuulira nti mukwano weenenya obuvundu obw'omutima lwaki osiba ebiruyi lwaki togoberera mirembe mu bantu lwaki tosonyiwa nga tekikugambye wabula naga nti mukama andazze omwaka guno andazze abantu wano bagenda okukulaakulanya andazze abantu wano bagenda okuwa emmotoka
Mukama akulaga bagenda okukolera n'okuwa ebibanja mapoloti n'amataka amanene. Mukama n'akulaga abagenda okugenda ennyonyi bagende ebweru bagenda kutandika kusuubula China, bagenda kutandika kusuubula Dubai. Naye Mukama n'atakulaga mitima. Munda abantu nga bongera obusagu nga bongera mu batudde balaba bwe bajja gy'oli babanga abaza okuwulira n'obabuulira kiwundu kya mukungulu ekyomunda n'otakikwatako. Munda ne weeyongera okuvunda. Omwenzi takyusa kuleka bwenzi bwe wabula avuddeyo na kino bandaguddeko obufumbo. Mukama yeebazibwe. N'owonya kyakungulu era n'afuna ekyokungulu naye munda n'avunda. Kyova olaba nti Malaki bw'aba ayogera gye tuli agamba nti bakema Katonda ne bawona, balagudde obulimba ne babufuna, ne bakulagulako obulimba era ne bituukirira. N'ogamba Mukama wuuyo naye n'asirika n'agamba ebyo mwabikola n'ensirika. Wali obikola nasirika kati gwe n'olowooza nnenkana naawe naye nze mbitadde mu maaso. Kyokka Katonda annyumira nnyo kubanga okwagala kwatuyinako kwa njawulo buli kaseera aba atuyita. Buli kaseera aba atukomyawo nga tetunnatuuka eri mu maaso gye yateeka bino bye tukola. Kubanga bino abiteeka eri agasiri bivunaana kati kye bayita ekisa kibaawo. Tabikunenya kati n'agamba kamusalira omusango olwaleero. Nedda. Omusango n'obulamu obutagwawo yabiteeka eri ku nkomerero ku bulamu eri ku nkomerero. Katonda yaddira obulamu obutagwawo n'abutera ku nkomerero n'enkomerero yenyini omusango n'aguteeka eyo. Kati buli kyokola nga tekijja bw'otakyenenya oli kisanga. Mukama yeebazibwe. Buli kyokola nga tekijja kiremeremu kikole limba lyazaamaanya kola byonna naye ku nkomerero oli bisanga. Mukama affe yeebazibwe. Kyaba agamba nti nga tonnatuuka yeeyo lwaki tonoonya amakubo ag'edda n'ogatambuliramu. Mukama yeebazibwe. Kyaba agamba bw'ati bw'ayogera Mukama ngenze ku lw'omu16 n'agamba nti bw'ati bw'ayogera Mukama nti muyimirire mu makubo mulabe mubuuze amakubo ag'edda olugendo olulungi gye luli mutambulire omwo. Munoonye amakubo Mukama g'ayagala tutambulire. Tunoonye mikwano gyange, tunoonye amakubo tusobole okulokola obulamu bwaffe. Tunoonye amakubo gali Katonda g'ayagala tutambuliremu, tugatambuliremu. Tuve mu kwekkiriranya, tuve mu kulowooza ebitiibwa bya ku nsi biggwaawo, tuve mu kulowooza amaanyi ekyo si kye kiraga Katonda, tuve mu kulowooza ebiggwaawo ebikwatikako naye tunoonye amakubo. Makubo kyagananyweza omuntu ne Katonda. Kubo ki Katonda ly'ayagala okwate? Nze njagala nnyo Omwoyo Omutukuvu kubanga buli lwalaba ng'owaba atuma ekigambo, buli lwandaba nga ŋŋenderera antumira ekigambo. Waliwo lwajja ng'aleese ekigambo nga sitaati y'omutima gwo weeri bannange ng'omutima gwo gye guli weetaaga bulokozi. Waliibwa ng'ekyakuli olowooza bwe bulamu bw'oli kifuna oliba ofunye obulamu. Ng'okola byonna okulaba nti okifuna naye nga kigenda kuzikiriza omuntu ow'omunda. N'alaba ng'ogenderera nagakankutumira ekigambo kireeta obulamu. Mukama yeebazibwe. Abamu embeera ze tuyitamu zituleetera obutafa ku muntu waffe wa munda ne tufa ku ono ow'okungulu. N'akutunuulira nagakalisinga amanyi. Mukama yeebazibwe. Ayagala nnyo omutegeere. Yesu akomawo okunoona ekkanisa naye anaakusanga otya mu ebyo kubanga ofaayo nnyo omulimu. Wakiri osayininga ebintu eby'ekyupuli naye ng'obufunye. Bannange oyimirira n'osomesa obulimba naye ng'onywezezza emitima gy'abantu ng'obanywereza ku bulimba. Tobuulira muntu nti munnange obwenzi bukutwala mu geyeena. Ate akuwa ssente ate yasinga okuwaayo mu kyakyo. Kati ate onooyogera otya ku kibi kye? N'owonya ekiwundu ekyokungulu munda omuntu n'azikirira. Mukama yeebazibwe. Munda n'azikirira. Kati nno Katonda akugamba ddayo eri mu makubo gali. Oba wali otambuddeko naye naye nga kati oli wala komawo. By'otaawuliranga luli kati obiwa amatuugo n'obiwulira. By'otaalabanga ng'otya n'obbiraba kati olwaleero tebikuleetamu na ntiisa kugamba naye kyenkola nga kikyamu maaso ga Katonda nge tokyalabawo Katonda waseseetuka ng'oli wala. Amafuta gano njogera nno ku mafuta gano ge tuweererezaamu. Wandiba wagasigaza ogalina era bw'otandika okusomesa ekigambo oleetera abalabu n'ogamba waawo naye ng'omanyi wa gy'oli.
kigambo ky'okyogera naye omanyi gy'oli soza sike kaseera okomewo onoonya amakubo agedda kubanga wali ogatambuliddemu komanyi engeri gye basemberera Katonda omanyi engeri gye bakwata ku Mukama naye nga waliwo ebyagenda bikuseseetula okudda emabega okuva mu makubo ga Mukama sike kaseera olowooza si byebiro bye tulina bino ebitono bye tusigaza Mukama yeebazibwe okuddayo eri makubo agedda Mukama yeebazibwe mu makubo gali erinnya lya Mukama yeebazibwe n'agamba nti bw'atyo bw'ayogera Mukama nti muyimirire mu makubo mulabe mubuuze amakubo agedda olugendo olulungi gye luli mutambulire omwo kale mulirabira emmeeme zammwe ekiwummulo naye ne boogera nti tetutambulire omwo naye ne boogera nti tetujja bikola n'omanya Kristo kyakwagaza naye n'ogaana okikola n'omanya ekigambo kize gy'oli kireeta obulamu n'otakikola kubanga olaba olina ky'ogenda okufiirwa agamba gwe wejjeemu amalala ge gagenda okwawukanya ne Katonda wo nuga kino bwe nkireka nfiirwa Mukama yeebazibwe ng'oli ku kiwundu eky'okungulu munda tofuddeeyo bantu b'emikolo leero abali mu kuwonya ebiwundu eby'okungulu naye nga munda tebafaayo kale leero bw'owulira ekigambo kino baba owulira eddoboozi lye tokakanyaza mutima gwo gwa ku bigere bya Yesu gamba Yesu mponya Yesu nyamba ffe Kristo atusuubira kuyimirira ne ku lunaku olubyo osigale ng'oyimiridde ayogera mu Befeso n'agamba nti ekyenkomerero tubeere n'amaanyi ne mu buyinza bwe Mukama yeebazibwe lwaki tusigale nga tuyimiridde agamba mwambale ebyokulwanyisa kyokka n'agamba si bya mubiri nti bigenda kulokola mubiri naye biritaasa omuntu ow'omunda si bya mubiri naye bigenda kukulokola Mukama yeebazibwe osobole okuyimirira ku lunaku olubi mulokole okimanyi nti olunaku olubi lwe lwakuleetera okukola ebyo byokola olwaleero okimanyi nti olunaku olubi lwe lukuleetera okukola ebyo walumbibwa omubiri gwagenda ne gugolokoka n'owuliranga omubiri gukusaba tulina mufumbo n'onoonya engeri gy'ogumati akati wootuuse erinnya lya Mukama lyebazibwe kyajja mpola nga kirya wakiwaka tandika mpola naye nga amakubo agenda wali ogamanyi ogamba ekyo sirikikola naye omubiri n'owulira nga gukuleetedde obuzibu kati olwaleero kyakulya tokyasobola nako kisimattuka Mukama akuyita ogamba komawo luli tewapositinga nga bintu ebyo byopositinga naye olwaleero bikula olaba n'onyumirwa n'oteekayo nga tokyafaayo ku kikyokola akuyita okomewo kyakala nnyo Katonda waffe kubanga bwe lwatulaba nga tugenda bw'alaba owaba bw'alaba ogenderera bw'alaba ebintu bikyukakyuka munda mu ggwe ng'akutumirayo ekigambo kikukomyewo mwagala nyumirwa nnyo ekigambo ekinkomyawo wali weegeeserera kubanga weneetaaga okubeera byonna nnyinza okuba mbikutteko naye byonna tebimala kyeneetaaga weewali waali sobole okutegeera byayagala mbikole Mukama yeebazibwe Bayibuli egambye mbu naye ne boogera ffe tetutambulira omwo ne baagaana mirundi emeka gyakutumira ekigambo munange n'ogaana naye togaana ku luno bw'owulira eddoboozi lye tokakanyaza mutima agamba naye baneesaalibwe nti bino saabikolanga kituufu osobola okuba ng'okyaweereza ng'amafuta ogalina agaweereza nze amafuta agaweereza saagala gannimbe amafuta ago golaba ge tuweererezaamu nga bwempeereza galimbye abantu bangi Mukama yeebazibwe kubanga akyakirina kiri alabanga teyeetaaga kukyuka teyeetaaga kuleka kyakola gasinga kibadde kibi nandibadde nsabira abantu ne bawona munange bandiwona naye ng'ekibi kyalemera mu mutima gwo wagaana okyenenya wagaana okuddayo mu makubo agedda okukola ekyo Katonda kyakusuubira okukola Mukama waffe yeebazibwe weewaawo nga tumaliriza nga tukomekeze ne lw'17 lugambye nti nembateekako abakuumi ne boogera nti muwulire eddoboozi ly'ekkondeere naye ne boogera nti tetuwulirize kale tunatandikirawo olunaku olw'enkya naye tugenda kusabako katusabeko ffenna tugendeke mu maaso ga Mukama tujja kufunangayo eddakiika eziwera tusabeko Mukama waffe yeebazibwe tujja kutwalangayo eddakiika nga tugudde mu maaso ga Mukama okabira Mukama nkomyewo nzize oyogedde gye ndi nkomewo Mukama nzuuno ekisa kimpanirire ekisa kinyambe weggalirawo mu kisenge ekyosabe funawo ofukamira ogambe Mukama nze nzuuno lwaki mba siiwulire
ng'onteekeddewo ekkondeere erifuuwa ng'onteekeddewo abakuumi okulaba ekijja balabule Mukama ateŋŋaane kyekindeetera okugaana okuva mu kino gw'omanyi ky'okola gw'omanyi omuze gwo gw'omanyi obukambwe bwo we buli gw'omanyi kyeweesibiddemu gye kiri gw'omanyi mululu guli luddawa mululu kiki Mukama yeebazibwe kale katugende maaso ga Mukama katwebaze Katonda olw'ekigambo kino ate tumukaabirira atwongere ekisa Mukama yeebazibwe Mukama atuwe ekisa mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu haleluya mpamanyi Mukama mpamanyi tata mpamanyi Mukama mpamanyi Mukama mpamanyi omwoyo gwange guwole apekisa Mukama mpekisa tata mpekisa Mukama mpekisa mpekisa tata mpekisa omwoyo gwange guwole atondeka Mukama tondeka Mukama tondeka tondeka Mukama tondeka omwoyo gwange guwole onzizeyo Yesu onzizeyo wali we nasookera okukkiriza onzizeyo taata onzizeyo wali we nasookera okukkiriza onzizeyo taata onzizeyo wali we nasookera okukkiriza weewaawo Katonda waffe omulungi tukuwa ekitiibwa era tukwebaza n'olunaku olwaleero kubanga olutuwadde n'okukama ssekati gaffe okwogera naffe Katonda wange tutambula mu nsi eno era nga tuli batambuze era omanyidde ddala ati tuli batambuze omukisa gwe tulina kwe kubanga tukyali balamu okutereeza amakubo gaffe naawe Katonda wange njagala kwebaza olw'ekigambo kye tuva okuwulira Katonda omulamu ekireeta obulamu ekireeta okuwona ekireeta okudda obujja Mukama Katonda wange taata nkwebaza kubanga kireeta obulamu era mmanyi waliwo gwe kyajjidde olwaleero mmanyi waliwo gwe kyajjidde okusumula n'okuyamba olunaku olwaleero taata nkwebaza kubanga wooli okutusumula n'okutuwa ekisa omwoyo omutukuvu okutuzza obujja okukomyawo enjala n'ennyonta ebyadduka ekiwundu ky'okungulu kye tufaayo nnyo okugaggawala tufaayo nnyo okufuna byonna tufuddeyo nnyo kwambaza emibiri gyaffe era twambadde naye omuntu ali ow'omunda Mukama taata twandibanga ow'okungulu yanyirira ow'omunda yali mu kuggwawo taata kyetuva tukwegayirira olwaleero ekisa kyo kituyambe sonyiwa obutali butuukirivu bwebyo bye tuzze tukola Mukama waliwo we twalekedde amakubo go taata n'otutunuulira kabaka w'abakabaka n'ogamba bwe mulikomawo ndibaza muddeeyo munoonya amakubo ag'edda muddeeyo mubuuza oluguudo olulungi gye luli Mukama tuzze kunoonya twetaaga okumanya by'oyagala tukole waliwo ebiridde emitima gyaffe waliwo ebituleetedde okwerabira okukola obulungi twerabidde nti n'okusonyiwa kitundutundu ku bulamu bwaffe twerabidde taata twerabidde amazima ne tugasuula twerabidde taata waliwo bye twerabidde tutambulanga bwe twagadde twogera bye twagala tulowooza bye twagala tukoze ebintu byonna nga twerabidde amakubo go naye ng'ekigambo kyo bwe kyogedde nti tunoonya amakubo ag'edda Mukama tugolokoka kunoonya amakubo wawe twali tutambuliddako naawe ne tubireka wawe twabiviiramu biki ebyatulumba ne tubivaamu taata tusaasire wakati mu kwerabira nga twerabidde mu lugendo luno twerabidde okola by'oyagala tusaasire nkowola omusaayi gwo taata kubanga ekyawandiikibwa kyogera tibamuwangula lwa
olw'omusaayi taata ebyo ebize bituwangula olw'omusaayi gwa Yesu tubiwangule olw'omusaayi gwa Yesu tubiwangule olw'omusaayi gwa Yesu tubiwangule olw'omusaayi gwa Yesu tubiwangule taata olw'omusaayi gwe tuwangula olw'omusaayi gw'omukazi oyo awangula ekyo ekibadde kyamuzingako ng'alinga omusibe ali mukomera nga ne bw'ayagala okutoloka tasobola waliwo amaanyi agamugjayo waliwo ekisa ekimutolosa waliwo ekisa ekimuyamba mukwano gwange okunoonya amakubo ag'edda tetwogere ebyo mbunombu ate tetutambulire omwo Mukama ekisa kituyambe ekisa kituwanirire nkusabidde ekisa mukazi gwe musajja gwe nkusabidde okuwangula ne mu mbeera mw'oli Katonda akuyisaawo eyakuyingiza 2023 akuyinako pulaani noonya amakubo ag'edda Katonda agenda kuyamba noonya amakubo ag'edda gatambuliremu noonya Mukama tambula ne Katonda tosuula buvumu bwo Bayibuli egamba buliko empeera ennene totusuula nga buvumu bwaffe abange Bayibuli egambye buliko empeera guma yimirira towaayo busika bwo olw'akawumbo k'emmere Bayibuli etugereza ku Esawu eyawaayo obusika bwe ng'olw'akawumbo k'emmere naye newankubadde obusika yabunoonya n'amaziga teyasobola bufuna kubanga yali amaze obbuwaayo kyenva nsaba ekisa kinaatuwanirira naawe wooyita ekisa kinaakuyisaawo nga towaddeeyo obusika bwo nga tosudde bugumu bwo obugumu bwo buliko empeera Mukama yongera okunyweza n'oyo abadde atidde n'oyo abadde aweddemu amaanyi n'oyo abadde yeeraliikiridde ekisa kinaakunyweza Mukama akulokole Mukama akuwa amaanyi Mukama akuyisewo tosobola kweyisa mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu era omulokozi waffe mwe tusabidde damu ne tugamba nti amiina Mukama abawa omukisa manyi nti essaawa zinaagendanga okwera 3 tunaba twatuuse nga dda mu kifo kino nga tugabana ekigambo kya Katonda era nga tubaako bye tuyiga ate nga tusaba bye tunaakoma okwataganira wamu emikono n'okufuna ekigambo kya Katonda okuva eri Katonda tugenda kuba bawanguzi n'okukirawo mu linnya lya Mukama waffe Yesu saba Mukama abampeera omukisa mwenna mbaagala nnyo ate mbatumiddeko kale sharinga message ate okusinga ennyo bannange followinga nnyo message ate obeeko nekyofunamu mu Kristo Yesu Mukama waffe n'omulokozi waffe amiina Mukama abampeere nnyo omukisa beere bulungi